Shaka Ssali avuddeyo n'agamba nti ye akyali mulamu. Mwebale kubanga mwekuumira ku Legit TV 256 we tubaweereza amawulire ate agafa ku ba celebrities bamwe wano e Uganda. Weewaawo n'okutuusaako embeera yonna ebeera etuuseewo mu ggwanga lye wano Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne bassebo mujje balejo gye mukola kansuubire nti mwenna ate muli bulungi. Mukwano ali tannaba kubanga osubscribinga nsaba onyige wali mu ka subscription button osobole okuba nga ate otweyungako ng'amawulire gaffe ogafuna butereevu. Olunaku olw'ejjo Shaka Ssali babadde bamubisse nti yafudde wabula Shaka Ssali avuddeyo n'akola ka vidiyo n'agamba nti ye akyali mulamu era nga akyatemeeza ddala. Era ono agambye nti mikwano gye n'ab'eŋŋanda baavuddeyo nga bamubuuza ebibuuzo okusinziira ku mawulire agabadde gayitingana nti mufu wabula Shaka Ssali naye ne yeewuunya nnyo naye avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ye akyali mulamu era nga akyatemya. Gw'ali tamanyi ku Shaka Ssali kankutwalemu mu ka brief explanation otegere Shaka Ssali y'ani. Shaka Ssali nzaalwa ya Kabale era nga Munnayuganda. Wabula ono abadde nga akolera ku mukutu ogumu mu America ogumanyikiddwa nga Voice of America oba abamu kye badde bayita nga Voice of Africa era nga ono akoze kw'ogwo omukutu okumala emyaka egisukka mu 2 era mbadde bagamba nti akoleddeyo emyaka egiwera 29 ku 3 naye nga ye akoleddeyo ebbanga ddene wabula emabegako awo yawummula olw'okuba nti abadde nga emyaka ate gyo gimugenzeeko nga takyasobola kuba nga ate aweereza kw'ogwo omukutu. Shaka Ssali ku bulamu bwe nga akula ono agambye nti yali ayagala nnyo ebintu by'okusoma obutabo, yali ng'ayagala nnyo okuba ng'asoma zi magazines era waliwo n'akatabo akamu ke yakula asoma akamanyikiddwa nga South Western Township of Johannesburg era yagamba nti kano akatabo yakasomanga nnyo era ne kafuuka nga Bayibuli ye. Shaka Ssali era yagamba nti yakula ng'ayagala nnyo okusoma amawulire era ng'ayagala okubeera munnamawulire ow'ettutumu. Shaka Ssali ng'akula yagamba mu interview nti yatandika okuba ng'agenda ku Kampala ku United States Information Service Library e Bombo natandika okuba ng'asoma obutabo obusinga era n'agamba nti mwalimu abantu bangi abamu-inspiringa abantu ba African American nga balinamu enzaalwa ya Africa ate nga balinamu n'enzaalwa ey'Abamerika. Ono n'agamba nti atandika okuba nga abeegombera naye n'ayagala nti lumu agendeko mu ggwanga erya America asobole okuba nga bano abantu abasisinkana oba nga naye afuuka munnamawulire ow'ettutumu nga bano bwe yali abasomako mu butabo. Shaka Ssali yagenda n'atandika okuba ng'asomera ebweru era yasomerako mu masomero agamu e New York. Ono n'amala n'afuna scholarship n'agenda n'asomera ku University ey'e California era nga ono ye agambye nti yali nga asaza era nga akola bulungi mu misomo gye. Ono olwamala era n'agenda n'asoma ne PhD era n'agamba nti n'olugendo lwe yatwala lwe lwamutuusa wa we yali atuuse. Era ono oluvannyuma lw'okukola PhD ye n'emisomo gye ng'agiyise bulungi ono ne yeesanga ku mukutu ogumu mu America oguyitibwa Voice of America era ono abadde nga gy'aweerereza emirimu gye ng'akola eby'amawulire. Ono abadde nga akola amawulire agakwatagana ku Africa era nga ayogera ku politics ng'ayogera ku constitution ng'ayogera ku ddembe ly'abantu ng'ayogera bintu bingi nnyo ebifa wano mu mawanga aga Africa omuli Uganda, Nigeria, South Africa, Kenya, Tanzania era ono agambye nti yagamba nti ye yali nga asooka n'atuula n'akola homework we era ng'ekibadde kimufuula omunnamawulire ow'ettutumu okusinga ate ku balala nti ono ye buli kyabadde aleeta ku mpewo ono abadde ng'asooka kuba ng'akikozeeko homework ng'akikozeeko study emala era nga ye tamala galeeta nsonga ng'aleese ebintu ebitakwatagana.
era ono yalikoko ne mu debate z'aba presidential candidates ebiseera ebyo nga Museveni ne Besigye bye bavuganya, era ono abadde ayogerako ku nsonga ezimu ku mukulembeze w'e Uganda President Yoweri Kaguta Museveni awamu ne ku mukulembeze ayagala okwesimbawo Bobi Wine. Era ono waliwo interview emu gye yagamba nti Museveni ali mu kumala budde bw'Abannayuganda era ng'agamba nti ye muntu eyandibadde nga alwanirira eddembe lyabwe wabula ng'ate ye ayongera kuba ng'ate abalinyirira. Era ono n'ayongera n'agamba mu interview nti ne Bobi Wine naye ayina eddembe okusinziira mu mateeka era nga yandibadde naye nga aweebwa eddembe lye nga Omunnayuganda. Kale Shaka Ssali saagala kwogera nnyo bingi wabula nga Shaka Ssali abadde munnamawulire w'amaanyi nnyo era nga abadde akiikirira Uganda kubanga abadde akolera mu America era nga amanyikiddwa mu mawanga agasinga era nga we twogerera kati babadde nga bamubisse nti mufu wabula ye avuddeyo n'agamba abantu nti ye akyali mulamu era nga akyatemya. Wabula Abannayuganda temuggwa kubanga mutambuza eŋŋambo wabula katwongere okumusabira asobole okuba nga ate awangala kuba munnange abadde nga voice y'amaanyi eri the African countries era wamu okutwalizaamu ne Uganda. Era ono yagamba nti ye bwe yatandika okuba ng'akolera ku Voice of America ono yatuuka ekiseera nga yeenyumiriza nnyo okuba ate omuddugavu nga yeenyumiriza okuba Omunnayuganda era ono abadde nga ali so proud of his nationality era nga tumuwa credit y'amaanyi nnyo kubanga abadde nga oba tugambe akyali musajja watutumu kubanga akyali mulamu era tumwagaliza buwangaazi, tumwagaliza obulamu obulungi era Omukama ayongere okuba nga ate amukuuma. Ebya Shaka Ssali byebyo byesobodde okuleetera. Tujja kuba nga tukwongera ate amawulire amalala agasingawo we ganaaba nga waliwo ate ebirala ebizuuse naye nga ye Shaka Ssali mulamu gwe naadde agamba nti mufu nti oba afudde muneeke kaseera okijje mu ndowooza yo Shaka Ssali ye kennyini yavuddeyo n'agamba nti mulamu. Mwebale kubanga mwekumya ku Legit TV 256 mbaagala nnyo mweraba.